my last warning. Fullfigure webale kola interview no chimanya nti obulamu bwa kiseera. Fullfigure mwewayo ne mutunda emyoyo jammwe. Naye wakola ensobyeji weerabira nti okugenda okuwa kasente ke bakuwaaka akatono baali bakusika eriyo. Teweerabira nti omusajja oyo wamuvuma. Omuntu gwenjogerako alimu olusaayi weeyo side ze waffe. Atenze ndi munyankole mu kiga bino nkugamba amazima. Fullfigure ebigambo byonna bye wakozesa ng'ovuma omwami oyo emabegaawo nga tebannakuwaayo kasente akatono bwe kati. Oli teyeerabira. Ate tebannabakwerabira. Bakumanyi bulungi bakujjukira. They know who you are. They know the person they are dealing with. Simanyi lwaki nkoyisa n'oluzungu wa. Fullfigure gwe kumanyok. Olunaku lw'onaddamu okwogera ku linnya lyange nti nalya ssente. Ogenda kunfunamu obuzibu. Njagala nga COVID batutadde ngenda kukuwababira. Omanyi kirungi baleeta etteeka. Oveeyo. Olage video ogambye mbu SK Mbuga ye yantwala. Ojjeyo video eyo nga ntambula ne SK Mbuga nga nnyimira mu maaso g'omuzeeyi nga mpa ssente. Omanyi mudonkaana nnyo gwe kumanyoko kisiraani. Fullfigure nja kukukuba. Tolaba nti baganda banno bakwewera ne bakulekaawo. Nja kukwata n'engalo zange bbiri nze nkulayira nja kukuba nze ndi mukiga munyankole nja kukuba. Wera ndi kudunze naawe tetulina mama tetulina tata tetukyatya kuswala. Ffe tulina baffe. Abaffe bennyina mbawa ekitiibwa. Newankubadde oba sibafunyeemu kirungi oba mbafunyeemu siringa gwe eyakyawa abeewammwe. Nze nja kukuba nkwagaze n'abeewammwe kubanga be bokka abagenda okuziika. Abala tebakkirizibwa kusembera ku ntaanaayo. Toddangamu olunaku n'olumu okwogera ku linnya lyange Fullfigure mbu natwala ssente. Mwe twabeera mu struggle oba tuli mu struggle mwe munoonya kasimbi. Ffe tunoonya mirembe. Mwe mubeerera mu struggle nga munoonya ssente tunoonya baggula eggwanga abaana badde ku masomero kubanga abaana boonoonese. Mwe mubeera ku interview nga musaba busente obusente bubafuukira obusente tunoonya butya business z'abantu eziddamu ne ziggulwa kubanga bagenda kutwavuwaza. Ate nga n'amazima ne kadi y'emmotoka eyo gy'olina togirina. Kadi y'emmotoka tobanja eri wabula gw'olabirawo ng'ovuga mmotoka. Fullfigure gwe kumanyako bw'oba tonzijje mu kamwako. Fullfigure bw'oba tonzijje mu kamwako ebyogenda oyogera musimanyambu SK Mbuga yantwala. I want that video. Njagala n'olunaku lwe nagendayo. Kiki temubijjaayo. Fullfigure gwe kumanyako. Nja kukukuba. And I'm warning you for the last time. Fullfigure boddamu okuŋŋamba anti Kaduuka ekintu eky'amazima nze tekindalula. Wallahi billahi tallahi nga we baakyawa omwana omusiraamu mu gavumenti eno nga buli kibi bakiteeka ku mwana omusiraamu. Ndayira Fullfigure nja kukuba bw'oba tolekeddeawo okunjogera konti natwala ssente. Nja kubaze nyina omusajja akola. Omusajja owange ali bweru ankolerera. Nange anti Kaduuka from day one ndi mukazi mukozi. Fullfigure watolekeddeawo okunjogerako gwe kumanyako. Ndayira wallahi billahi tallahi. Ngenda kukuyiga nze kennyini nja kukuswanyuula. Oyiga okwagala baganda banolekerawo kulya enkwe. Njagala mbabuulire baganda bange era njagala okubakulisa Eid Mubarak mwe bali kubeeramu bali kufollowinga nso okwogera n'abazadde. Muganda wange kumwe bazadde baffe abalungi tewali alina katika kufa. Teri amanyi oba onoofa enkya oba onoowangaala oba onookola kyekyo kimanyiddwa Katonda yekka. Kababeera abali mu buyinza, kababeera abeeyita bakirimaanyi,
ne oxygen kwolo bajja kuteekako ng'oli mulwadde bakuteekako pipa namba okutuke kiba kitegeeza nti omwoyo Katonda yagumanyi ekyo yakyesigaliza nkiza ku bazadde bannange nga tonnafa abaana obalesa otya omanyi abazadde ennaku zino tukola nga tugamba tukolera abaana baffe naye omwana wo bw'omuyigiriza okuwaata okwoza ebintu okufumba okwo tekuba kumutulugunya njagala omanye nti bw'okeera ku makya n'ova mu nsi omwana wo abagenda okumutwala baagala okutwala omwana alina ku mpisa bannange baagala okutwala omwana alina ky'asobola okukola ng'omuntu ne anaaba agenda kuweerera akujja mu ssomero ly'ebbeeyi ly'obaddemu nga bazadde bo weebali ne bwana akuteeka muli alayisi ng'oli mudde ayagala ove waka ng'oyozezza ku bintu ayagala omabe ng'omanyi okuwaata naawe wennyini kiyamba mwana wo aleme kulaba ng'atulugunyizibwa naye abazadde abaana muyina engeri gye mulowooza gye mubirowoozaamu mubirowooza kifuula nnenge okitegeera malowooza kubambaza simanya si kibi kubanga that's your responsibility but responsibility y'okubayigiriza enneeyisa mu bantu egaanidde ddala olw'okuba gw'omanyi ssente kamala byonna ssente tekyali kamala byonna singa eri kamala byonna singa abantu oxygen muwona bannange tegeko omwana wo ku lw'enkya kubanga bannange gundi azodda amaaso ensi ezodda amaaso abazadde abamu mufa okitegeera omwana azze for counseling n'agamba mbeera ne step mother naye nze gw'olaba nze njoza ebintu lwansonga wakula tokikola ayogedde ku muzadde omukazi yalina ssente mama we alina ssente ekikunyigisa okwoza ebintu lwansonga kuva buto wali tokikola nnyoko yali yakuteekawo nga temwina kyemukola because that's how she said twali tetukola kintu kyonna nga maama waali kati okwoza ebintu nagwo ng'oli mwana waabwe wala kuba kutulugunya okufumba emmere kuba kutulugunya ne bw'onoofa nga gwazaala abaana abo tewaliwo anka agenda kutwala mwana talina kyasobola kukola abazadde olw'okuba abaana mwe mubaagala omwana abantu bakyala mu nnyumba omwana nga tewali asobola kubuuza muntu anti munaye bakyadde waffe abaana bayitako buyisi ku bantu and you think bw'anaagenda mu maka g'omuntu ng'ovudde ku nsi tebajja kumwogerako ekyo nedda omwana bw'otamujja wansi ng'omuyimusa n'omulaga biki ebituufu mbusimanya gwe omubibiita nnyo mbw abaana bo you know mukwano si gwe weetisa akati k'obulamu tulabyeko abazadde abalesa abaana baabwe nga tebaabatendeka nga bali eby'obugagga ne biggwa onoolira ng'omwana agamba nti eryo ettaka okuva wano paka eri lyali lyaffe naye twagulamu mmotoka na piki nakubeera n'abakazi n'abasajja njagala nkubuulire a parent is your responsibility to raise your child in a good mannered way omusingi ogw'omwana wo okubanga buli omu yeegomba okubeera naye obutabonaabona mama w'abaana taata w'abaana alina okubanga akuziddwa sikkula bukuzi balina kumukuza ate buvunaanyizibwa bw'omuzadde okukuza omwana wo n'omulaga nti n'okusiimula ennyumba ng'omukozi waali si kibi n'okwoza ebintu oba leero n'ogamba omukozi yoza engoye owanga afumba emmere si kibi naye gwe tokimulaze wabula essaawa zino bw'akuze n'atandika obbikola bw'alaba nti bamubonyaabonya ezo zonna nsobi z'abazadde abaana mubayigiriza okutya Katonda baswaleko abaana tebakyaswala abaana beekiisinga bakola tiktok beenywegera bakola tiktok bali mu buliri okitegeera nga bato bakuba n'abantu abakulu abafulumya eggwanga abaana abato ddala nayo n'otunula n'okaaba amaziga it's because temubatiisa ku Katonda tomugamba Katonda toyina temukyabifaako wabula kyemufaako kintu kimu mani essente nno zituuka ekiseera ne ziggwawo ekyo ky'oba omanya engeri gye zitaliiko mannyago oba ag'omwana wo essente zimala ne zivaawo take responsibility as a parent okutunuulira future y'omwana wo ye gwe maama we gwe muzadde we tewaliwo agenda kumukuyambira kumukujjira wansi ng'atereera okujjako gwe wennyini kwata omwana omutuuze omugambe kino nakino mukazi wattu mumaziga ge ayagala kuva waka olw'ensonga bamufumbisa emmere omwana alina emyaka 23 kati okufumba emmere just because yava mabega nga takikola
naye abazadde mutunulira ku baana bammwe abaana mubatadde nnyo mubalekedde ensi bannange geyeena weeri byonna mubikole mutulaga amamotoka mutulaga ki banna ebyo bintu tufa ne tubirekawo naye obirese otya b'obirekedde banaabikuuma oba byampuna banaabikuuma tebeetemeeteme kino nkitwala eri omuzadde tunulira abaana bo